kumbali kuli kumuna 256 kuno kumbali kuaba ku Derrick wa radio muninkini wani wa muna mumagati wabao ashakama 18 official ngabo akugambye nti mumagati waliwo ashakama 18 official mwasibye mchano mwenna banafa abatulaba n'abatuliriza wano ku YouTube channel ze blessing amanyi Wonder Boy Eugene Vic exclusive akansubire nti muri bulungi banafe gano ge mawulira gakutusibwako mu buli kadde buli kisaawa buli kanyomero keggwanga Uganda era ng'omulala gakuweereza CM muno Vic exclusive. Okay, and mwebale nnyo mwenna abansabidde eddoboozi lyange mbadde ndigezesa ndabo baddala kituufu lyakomyewo atira nga kye kituufu kati ngenda ntereramu ne speed yange ya bulijjo nsobola okuba nga nkyasobola okugidduka n'okuginterpretingira mmwe abalala b'empeereza omulimu gwe mukozi ogw'okunzijanjaba ennaku ebbiri zemberedde omulwadde. I appreciate those so much. Eddoboozi ligenda kuteerera bamikwano temunsekerera. Okay, abuli jansabe namba yange namaze nengamba kanji baterenga koko zinali nagano gisako ne nakirabye ngo boli awo kyetagiso okusinzira ku bingi byembera mwetago okubanga amumbuza. Ashakama 18 official onaku olweggulo yavudde naberanga ataka video kano okuberanga awolereza n'okukuba buli musege nga ye bwe yagamba ogwavumye n'okulumba kapo azabana ababiri. Ashakama 18 official agamba nti bano ababiri babaleka nga Bobi Wine bwe yaleka abayimbi be Uganda sikirinamu kubuusabuusa oba enedart alwansonga nti example gyawadde nnungi era nange ng'omuntu anaawe ng'omuntu gy'osobola okulaba nti Bobi Wine tosobola mu comparinga ku bayimbi asofa abali wano mu ggwanga erya Uganda naye Ashakama 18 official bwe yagenze maaso n'okubeera nga akittaanya era nga akikola atya nti yaddidde ebigambo byonna n'abigattagatta n'abiwumbawumbako abibadde byogerwa ku baana bano ababiri Derrick wa radio kosako ne Muna 256 anabeera nga abisamalizinga n'asirisa abakubi b'endere oba ye be yagambidde ddala nti bano balabika bakubi ba midomo. Yes, gwe Queen eyasubscribinga nawe King eyasubscribinga kansoke nkuwa ensonga entuufu yakusubscribinza wano ku Wonder Boy ne ku Vic exclusive not because ntukuwa stories zaffe buli kadde buli ssaawa awabula ensonga emu kuza kulembera gwe no subscribinga ensonga ey'okubeera nti munnange stories zaffe ziba nyimpimpi ate era ziri well converted mu format esinga okubeera yentono ate nga print y'ekifaananyi osigala olaba muzigo aso munnange bobeera obadde omupya nkusaba naawe okwate ku peeseri eri subscribinga wano ku Wonder Boy Eugene ne ku Vic exclusive abuterevu katweyongereyo. Ashakama 18 official abuterevu yabadde nga agezaako okudefendinga bano ababiri Muna ne Derrick era ng'ensonga nabagamba byonna byava ku bichi ya kipate yategekebwa abaami abo ne ba tiktokers atol abali mu ggwanga eryo abali mu kibuga ekyo ekya Dubai. Omulenzi gwenvuddeyo mabega kawe yeyita dokita nabeera nga akomerera oba nga avuma bubi nnyo akapo y'abana ababiri sinene nnyo nti bwe mbadde nnoonyereza n'enzuula nti ekyamuvumisa abantu bano lwansonga nti yali invited ku pate ey'abano jjukira nti buli eyali yeetabye ku pate eyo yali alina okubeera nga ali invited. Kati omulenzi oyo ali Dubai ate ye nga ye yali ta invitingiddwa ndozo olyawo ansobola okukyekuusa ku ekyo nti bwe busungu bwe yagenze maaso n'okubanga alaga n'okutuusa ku bantu abo abadde mu ssanyu eryerere. Derrick essaawa yonna ali kulelizinga video ng'ali ne Muna baraspa now waliwo video gy'alina nga ali yekka gye ngenda okubeera nga mbakolera story eyo mbabuulire n'ensonga lwaki yagikoze nabigambo ki bye yayogereddeko era na message ki gye yawadde abo Ashakama 18 official baayita ba midomo oba abafuuyi b'endere. Kati gwe wenna nga wakwata kapensa kaka akasubscribinga wano ku Vic exclusive ne ku Wonder Boy Eugene nkugamba bugambi gwe tula ntendekalira update wejjira affe we tukupdatingira ne weri gwa munana gwa kiro. I promised you guys nti ekyo kyange ndikibakolera olaba ndi mulwadde nakati sinaba kuwona naye era still ngezaako okwekaka speed yange ngezaako okwekaka eddoboozi lyange ate nga wentudde tewaliwo kicupa ky'amazzi asokale gwe munnange subscribinga ate sharinge ka video link kano nkujjukiza nti tuteekebwamu ensimbi asho zaffe zino okubeera nga zikutuusibwako n'enzuukuko ekiro nga mukama wange oba mukama waffe aba Ronald Sands abeera atugulidde ku mazzi yitayo kekireka naawe obawagire nga ogula kuumako omulembe ak'emberenge ng'ogula kuumako omulembe akakuba ebinyeebwa amusaizi zonna balina obuuma obwevuga obwevuzi balina obuuma obwotuuza ku mmeeza obuuma obutambula ng'ate bwa bbeeyi rayisi mwana wattu pangulula endowooza yo ne ba Ronald Sands ogende weefunire omulimu then kujjukiza nti banna
bannaffe aba first grade designs abanono nga basangibwa wali eri ku Salama Road ewakulekana enamba zaabwe zibeerawo wansi awo osobola okuyitawoko nawo n'ofuna ebyambalo eby'omulembe. Kumbali kuli ku Muna 256 kuno kumbali kwaba ku Derrick wa radio muninkini wani wa Muna mumagati wabawo ashakama 18 official amazima gali enti nina kukankana kubanga mfanene nga shagala waiwe mfanene nga omukozi waiwe goba atawaka ndikwenda kwogera yendi kutengeta mfanene nga shagala waiwe abana banirira bagwayo bino byatukube emimiro twaba kuno twaka amazima gali nti abana batuleka nga Bobby Wine weyaleka abembi be Uganda emairo bukunkumuli nga tibasobola nakumugemaku fena bana abana ezawo tubagemera kutwikiriza amazima tuti abana batuleka aye mama titwikiriza bakadama titwikiriza nzandikiriza sawa dino kati ndishagala weiwe